Oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuggulawo amasinzizo gonna mu ggwanga olunaku olwaleero mangi ku go ng'atandise okulambika engeri gye ganaddamu okusinza n'okutendereza Omukama Katonda. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Sepirius Kizito Lwanga asinzidde mu kuyimba mmisa mu Ekereziya Lutikko e Lubaga n'akubiriza abakkiriza bonna okufaayo okuwanjagira Katonda mu biseera bino Katonda asobole okutaasa Uganda ku kirwadde ekya COVID-19. Mbaniriza n'essanyu ku lunaku luli byafaayo kati emyezi 6 beddu kasookedde baggalawo tubadde tetusobola kusinkana akaakati n'okusoma emmisa era buli omu newankubadde tubadde ku mitimbagano naye nga tulya nti waliwo ekikola ki waliwo ekibulawo kati tusobola kufuna komuniyo n'ebirala eno ntandikwa ow'ennamba y'ensanvu ekyali ntono naye tusaba nti Omukama anaatuyamba ekyongera okugaziwa ate n'okuwanjagira Omukama atuyambe olwadde buno bukakkane buzuulweko n'eddagala atusobole okuddamu okukola emirimu gyaffe. Twebaza Pulezidenti waffe eyakkiriza okusaba n'omulango waffe bannaddiini wamu n'abalala okuggulawo amasinzizo ng'ate okuggulawo n'okutusobozesa okutambira n'okusoma obulungi kigenda na bulungi n'omubala gw'eggwanga lyaffe gugamba nti olwa Katonda naki ensi yaffe. Awo nno tuwe Katonda oyo kumwagala muweereza ate okulaba nti byatwagaza okukola byetuteeka mu nkola. Dr. Sepirius Kizito Lwanga agambye nti omuggalo guno guvuddemu ebintu bingi nnyo ebyetaaga Katonda abitaase ku Uganda kubanga ebimu ku byononefu era nga birina engeri ate gye bitatanyeemu ekitiibwa. Biki ebivudde oba ebiva mu mbeera gye tulimu ey'obulwadde buno ne mu lockdown? Olw'omukristo bw'aŋŋamba nti nga tuwulidde ennyonta mu kukkiriza mu kusuubira n'okwagala tinewankubadde tusoma ku mitimbagano egya TV naki naye wulira ennyonta totuukidde ddala mu Ekereziya togenze kusinza sakalamenti. Awo nno tusaba Omukama atuyambe embeera yongera okutereera ate tukkirizibwe okutendereza Omukama bwe tutwongere amaanyi mu kukkiriza kwaffe mu kusuubira n'okwagala. Ekyennaku ekivudde ekirala mu budde buno bye byambyone domestic violence mu maka mu byobufuzi mulaba bigenda mu maaso abakubibwa emmundu abakubibwa amayinja n'ebirala violence bitongole bitali bimu ebyo byonna byeyongedde nnyo nga tusaba Omukama naffe ffenna bekikwatako okulaba ntulwanyisa ebyo ebikyamu. Ate n'ekirala ennyonta y'amazima eyongedde nnyo mu budde obuzibu buno. Ensangi z'amazima gakendedde nnyo mu bantu obulimba bweyongedde wonna mbu waliwo n'abasasulwa ssente bakola ogw'okulimba okw'obujulirwa oba obulimba abala ne basasulwa ssente do nothing else but evil. Kusaana ne 26 mu budde bw'omwaka amasomo ge tuva okuwulira gatukubiriza tubeere b'amazima. Bannange twagala amazima era amazima anti Yesu yatugamba nti amazima gali bafuula b'eddembe. Omukama abeere nammwe. Ku Lutikko ya Paulo Mutukuvu Namirembe omulabirizi w'obulabirizi obw'Namirembe the Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira asabye abakkiriza bajjumbire nnyo okwebaza Katonda ku Sande ejja. Era nzikiriza tubadde tuwaayo amiina nga muli maka gammwe era Katonda yeebazibwa kuba ensimbi ezo zonna muzikuumye okuva mu Maachi okutuusa kaakano n'olwekyo muzibale zonna mugende nazo ku Sande kubanga lunaku lwa kwebaza mu provinsi yonna. N'olwekyo musitule ekitereke ekikabu mubadde muteeka ensimbi zonna gweseba okuva mu Maachi okutuusa kaakano muzitwale muzikwase ababuulizi bazifuuyire bazibale bazitereke. Twayogeranga kuwaayo naye ng'abantu abasinga obungi ebirowoozo byabwe byalinga mu ngeri bbiri. Ekisooka naye abasajja baagala ssente, abantu bali mu kubonaabona tebalina mirimu. Kituufu oyinza okuwulira ng'eyali akunyigiriza bw'abanga baakukaka Mukama atusaasire naye bw'abanga baali bakujjukiza buvunaanyizibwa bwo n'obuvunaanyizibwa bwange tinze buvunaanyizibwa okuwaayo eri Katonda wange n'okulaba ng'omulimu gw'ekkanisa yo gutambula. Bw'obanga wawaayo mu mwoyo omulungi Mukama waffe yeebazibwe. Ate okusinziza okuyindidde ku St. Anthony Sub Parish Entebbe Catholic Church ereno ene kanisa ng'esangibwa mu Katabi Namate
abagoberezi ba Yesu Kristo abasooka mu 7 bano beeyiye mu kusinza mu kifo ekyo ku ssaawa 3 ez'okumakya wabula obungi bwabwe bubadde buyitirivu nnyo bangi ku bo ne balyoka baggalirwa ebweru ne baba bagamba bajjira nga basinza wabweru bubaddeko abakadde babiri nga batemera ku myaka 67 okuli Rose n'abakooza ne Regina Nanduja bano bo babadde basanyufu bya nsuso nnyo okulaba nga makanisa mulundi guno gazzeemu ate okusaba yo musumba Jackson Senyongo wa Christian Life Church sangibwe bwayise agamba nti ku mulundi guno bagenda kubeera ne service 11 era nga zino zijja kubaamu abantu 7 era nga abantu bano babawudde mu bantu 7 era nga mu nteekateeka yonna okusaba mu ngeri ngeya ate bwe kutukula atambula oluuyi olwo ye Venerable Reverend Frederick Maloba Dinkon Iranga Vinka wa Budaka Archdeaconal okuva mu diocese ey'Ebukedi onona yasabye abakkiriza okuba abagumiikiriza mu mbeera yonna okulaba nga basinza Katonda naddala mu biseera bino ng'omuggalo guno gukyagenda maaso mu ggwanga wabula ono asabye gavumenti mu kadde kano eyongere ku bungi bw'abantu abayingira mu makanisa olw'ensonga nti ensanvu bano batono ddala era ng'ono byonna byogedde bw'abadde ng'asabisa abantu ba Katonda ku St. Luke Church Namirembe esanga mu disitulikiti y'e Budaka. Mu byonna ekitutusiza wano kyembadde njogera eri abantu kugumiikiriza ekirabo ekyokugumiikiriza ekirabo eky'omwoyo ekyokugumiikiriza kirabo kirungi nnyo kubanga mu kugumiikiriza muvaamu ebirabo eby'omwoyo ebirungi ebiyinza okutuyamba mu bulamu bwaffe. Gavumenti bwe yateekawo mu ngalo tetwapapa abantu babadde basabira awaka n'okutuusa olwaleero we baawulidde nti baguddewo ne balyoka batandika okujja era ne mu kiseera kino eky'abantu 70 tweyongera okubeera n'okugumiikiriza. Mukama alina kyagenda okukola abakulembeze balaba obwetaavu naye ng'abantu naffe tugondera amateeka g'abasawo banange covid weeri abantu bafa n'olwekyo naffe ng'ekkanisa twagala abantu abalamu. Omuntu wabeera omulamu yoyo omuntu gw'oyinza okwogera naye gw'oyinza okukozesa mu buweereza bwaffe buno. N'olwekyo tukubiriza abantu beeyongera okwekuuma nga banaaba mu ngalo kubanga na wano tubadde n'ekidoomolo ky'amazzi ne sabuuni nga weeri tubadde ne sanitayiza era n'oluvannyuma olw'okusaba nga tusanitayizinga abantu. Enteekateeka ziwedde ez'okutongoza engule ya Radio Simba World Cup y'olulimi Oluganda n'okumanya mwaka 2020. Ssentebe w'ennyumba y'engule JJ Semanda agamba nti engule ey'omwaka 2020 etuumiddwa sigala eyo nange eno era ng'eno egendereddwamu okukuuma abawuliriza ba Sseddumiro Obula Simba n'abo abanyumirwa engule nga balamu bulungi. Kale mukkirize tubatuuseeko engule 22 engule egenda okusinga okufaayo ku bulamu bw'abawuliriza baffe yonna gye muli kyetuvudde tugiyita sigala eyo nange eno. Tewaliwo omukontanyi agenda kuva mu maka ge oba waabwe buli omu ogenda sigalayo naffe tusigale eno. Engule y'omwaka 2020 wakati mu kugezesebwa kwa korona tukyusizaamu ebbala tegenda kwesigama nnyo ku mukontanyi omu yekka bwa Namunigina naye tugenda kubatuusaako abakontanyi buli mukontanyi ng'ali wakaawe ate nga yeetooloddwa n'abantu abamuliraanye. Kumwe abayinza okubanga mugwamu amaanyi obanga mwebuuza ti kakati ate omuntu bw'anaabanga asigadde waka tibamulagirire taakoppe ye ekigendererwa ky'engule ekisinga obukulu si kubeera nti omuntu abeera naasiwa mukange buli alina okutegeera kw'amanyi oba by'amanyi abyesigalize naye ekigendererwa ky'engule ekikulu nti wabeerawo okuwanyisiganya wabeerawo okulandiza okumanya nga kuva ku bantu abamanyi nga kugenda mu bantu abatamanyi. Kale nno kigenda tusanyusa nnyo essuula eno empya gye tubadde tutasaanukulangako etandikire mu kiseera kino ekya covid. Ssentebe w'ennyumba y'engule JJ Semanda agamba nti mu kaseera kano engule ey'omwaka guno yakuwa ekifaananyi amaka abantu bonna gye basinziira ate okubeera. Tukitwala era tulowooza nti amaka omuntu mwakolidde gwe gubeera omusingi omugumu kwazimbira olulimi kwazimbira obugunjufu kwazimbira empisa. Amaka ago ku mulundi guno 2020 ge tugenda okukuba mu ttooki nga gakulembeddwamu omukontanyi oyo yeewandiisizza naye nammwe abamuliraanye nga temuli twaliwo kweyibaala era engule kyetuvudde tugiyita buuza abali awo bonna vvu. Kiba kitegeeza nti omukontanyi kyandikwetaagisa oba wandifuna n'omwaganya wandifuna n'obusizo okubeerako b'obuuza oba abakuliraanye okubeera nga bakuwabula. Kale nno ebyekwasa oneekwasa ki nti engule ekulemye. Tusaba mwenna mutwegatteko olunaku olwa bbalaza nga tutongoza engule egenda okunyumira abangi.
Jeje Semanda agamba nti abaana bonna nga bali ewaka guno omukisa gwabwe gwennyini ogw'okuyiga mu mbeera eno. Abantu bangi mukyali mu maka gammwe n'abaana bammwe abaana tebaddangayo ku masomero guno nagwo tugutwale ng'omukisa nti mu byafaayo by'engule tetojjerangako kutandika nga abaana bonna bali waka nga n'abantu abakulu ebiseera byabwe ebisinga bagenda kubeera waka. Kale tugutwale ng'omukisa gwe mugenda okukozesa naffe gwe tugenda okukozesa okwongera okukoleeza olulimi lwaffe Oluganda obuwangwa empisa n'ennono byongere okulanda naddala mu mwaka guno ogwa 2020 ng'ate twolekedde okulonda kwe tutamanyi kiki kunaaleeta. Tubagaliza okugoberera World Cup y'olulimi n'okumanya ate era nga bamugenda maaso n'okutangira ekirwadde kya corona virus. Tugenda kutambulira mu ngule 2020 tugenda kubeera n'omubala ogugamba nti zikiza corona era yegenda okuba embuuza zikiza corona munno ng'akuddamu towa covid mwaganya kusaasaana. Bo Bannayuganda ababeera e Bunaayira nabo baatandise okwesunga engule ey'omwaka 2020. Ssessanga Mikayiri asinzidde mu kibuga London ekya Bungereza n'agamba nti enteekateeka y'engule ya buli mwaka eriko bingi nnyo byebayambira ddala wakati ow'abakulu n'abato baabwe bennyini era nga bano bonna beeteeseteese okuyigira ne mu ngule ey'omwaka guno. Amanya Ssessanga Mikayiri ng'asinzidde wano e London e Bungereza beeyanzizza nnyo okumpa obukisa guno okubaako ekinjogera ku World Cup y'olulimi Oluganda. Ffenno ng'ababeera wano e Bungereza e Bunaayira wano mu kaseera kano tuba twesunga engule nga kyekimu ku ebyo ebituyamba ffe naddala abamu n'abalina abaana baabwe abazadde wano okuteekateeka n'okuyamba abaana baffe okuyiga olulimi Oluganda. Kale oluusi tusanga obuzibu tetubeera na budde nga tudduka agenda eno mu byokkola nga bw'omanyi. Leka n'akaseera kabeera kaseera kakulu nnyo abaana baffe okuyiga n'okwegazanyiza mu lulimi lwaffe twenyumirizaamu. Tukubiriza n'abantu bonna mufeeyo nnyo abaana baffe bawulirize bayiga olulimi Oluganda. Kale twesunga era tuva ku mulimu wano nga tujja kuba nga tukomawo mangu speed tuddeyo tuwulirize olulimi tunyumirwa nnyo. Era bannange mwebale nnyo mwebalire ddala era tubenyumirizaamu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Radio Simba ekimwatandika kintu kya ku ntikko nnyo kintu kikulu nnyo tweyanziza nnyo tweyanze. Munnayuganda omulala Kagolo Christopher era ng'ono asinzidde mu kibuga Zurich eky'eggwanga lya Switzerland naye asanyukidde nnyo engule ey'omwaka 2020 eya Radio Simba. Bannange kino kintu kya bbeeyi. Olulimi kintu kikulu. Olulimi y'ensibuko y'omuntu. Olulimi ye communication y'empuliziganya egatta amawanga n'amawanga nga bwe muwulira ebinyonyi ebiyimba mu kibira mu mayumba mu nsozi mu maka. Communication akanyonyi akamu bwe kayimba n'owulira nti koogedde n'akalala ne kaddamu kiba kitegeeza communication. So bannange abateesiteesi b'engule ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi omu ku bantu abaagaliza olulimi okusaasaana mu ggwanga n'abantu okumanya olulimi obugagga obulimu. Bannange mbaagaliza emirembe. Radio Simba wangaala mwongere okusomesa abantu. Engule y'omwaka 2020 etongozebwa lunaku lwa nkya ku Baraza olw'eryoka etandika okutojera ku mpewo za Sseddumiro Bugula Simba ku lunaku olwokubiri. Minisita avunaanyizibwa ku maganaano mu ggwanga Bright Lwamilama alagidde poliisi n'abasawo ab'ebisolo mu ggwanga okwata era bavunaane abantu bonna abeegumbulidde omuze ogw'okutyoboola eddembe ly'ebisolo nga babikuba mu ngeri ate etajja nsa. Bino byonna Minisita Bright Lwamilama abyogeredde ku mukolo ogw'okukuza olunaku olw'ebisolo mu ggwanga ogubadde ku ddwaliro lya Kyengera LS34 ekyengera TC mu disitulikiti y'e Wakiso n'alagira poliisi okuvaayo ekozesa etteeka okulaba nga bataasa ebisolo ebibonyaabonyezebwa mu mbeera ate etajja nsa. Minisita Lwamilama alabudde ku mbwa ezitaayaya naddala mu bitundu ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Wakiso nti ekirwadde ekiva ku mbwa kiyinza ate okweyongera ne kikwata n'abantu. Animal Spraying Act, Cap 40, gives powers to authority to the veterinarians and police officers to seize and detain stray animals, including dogs, if necessary, their disposal. One of the challenges here in Wakiso is stray animals, especially stray dogs and cats. I don't know what the vets are waiting for and police, because the law
growers used to do so. Animal Prevention of Cruelty Act 39 provides for penalties for injury, torture, ill-treatment, beating, and infliction done on animals, hence promoting observance of animal welfare. That's why stitching was banned, but there are other forms of dealing with these stray dogs without making them suffer. Minisita Ruhamilama ku mukolo guno gwennyini kwasinzidde n'alyoka atongoza eddagala erigenda okukozesebwa okugema ebisolo naddala embwa agamba ne pusi era n'asaba n'amawulire okuvaayo n'enteekateeka okuyamba minisitule okulaba nga basaasaanya amawulire engeri ekirwadde kino bwe kisobola okulinnyibwa ku nfeete mu ggwanga era ng'omwaka gwa 2030 tegunaba kutuuka. Wabula alabudde abantu bonna naddala abaana okumala gazannyazannya n'embwa ko n'ebisolo ebirala byonna eby'obulabe n'agamba nti ebisolo bino bingi ku byo birina obulabe obutagambike eri abantu era bisobola n'okuluma omuntu bambi omuntu n'avaawo n'ekirwadde ate n'afiiraawo.